Gossip Live UG amanyi manji n'omusajja waffe Boniface naye aliwo ali agamba ebintu bino naye Kampala Sun abantu beeyongedde okwagala Bulunoke. Bulunoke bamuwadde seddume wenti nedda sebo Tereza sokoddemu statement otere Bulunoke bamuwadde nti seggwanga ente seggwanga bayankoko naye gwe eri ente woogitaba just kyerinako ekikifaananya ente embunte naye ne bona agisinga obunene naye Bulunoke abantu bamwagala ebyaddala bwe batyo. Bulunoke muyimbi w'abakyala first of all kyekiri kye nagambye favors ezisinga ziva mu bakyala. So if someone endorses you nga Farida Nakazibwe, you'll have the favors ng'otapinga mu ki kyaki muganye okusamba akaji Bulunoke. Anti kyovolaba waliwo omukyala omu wano mu media nga tafumbirwa nga talina musajja naye nga mulungi okufa. So kye bagamba mbu beautiful but unlucky. Kati he might be handsome but unlucky musically. Nti akuba obuyimba obulungi obukwata ku mutima. Bulunoke is just there stagnant. But omulaba nga amawulire agakola buli kimu akikola byonna bye wagambe bagulu nedi bye babiyina abiyina. Yeah, anti there is that brand visibility yenga yagirina. Naye besides aba yakagizimba ng'eteredde ate najja n'ayonoona. Eba eteredde ng'akubye akayimba katambula Farida najja n'ayonoona. Eno ali mu by'abaana kati wuuyo tuzze ku nte mufo ky'okwogera ku music we tuli mu kwogera ku nte. Yafuuka wa mawulire si muyimbi. Yafuuka wa mawulire. So buli interview omulabamu but he's not talking about music but he's analyzing other unrelated issues. Osege so mufo kyo tuwa disco. Kyekyo kintu kye nayagala ku buno obwana. I don't know who manages them bana bawala babiri Katale and Kano babagezezaako nnyo kubajja obateka mukumulamu yes ku ntalo okuva ku ndongo entalo temuzo let's talk music dino bagamba Katale how are you I'm fine nti kye kiri music bine byentalo bajagamba tetubimanyiiko ebyo ne Bruno kajja kujja ayagala okwogera ku FDC n'amuli ati olimba nabo Bruno ko muyimbi gajja ku FDC ati ye buli kimwe ayagala kiweko mufo ky'okutuwa music nti banaye mumanyi fumba ipi yayagala jagambe omanyi obuzibu bwavudde ku nandala n'amalyati senga obitegeera ate nga tuli ku music nenga yefava y'abakyala agirina era competition yaliwo between him and Grenade lwakuba Bruno they all have one bainawo character yinge ebafaanana ey'abakyala nti ono kati ono alwanye ku gate ne bamukuba ono mukyala n'abaana ono agulidde omukyala simanyi omudala gwa Rolex ono aganye okola kino kitegeera so bainamu character ebafaanana naye ate ka Grenade ko kateekawo music kateekawo music endongo neebaawo katika amawulire wegetambula nojja n'okalaba kali mu comedy store leero kali wano kitali ku Brunoke because if he's not in gym he's on Facebook playing with his daughter oba ali mukola interviews ezitali relevant ku career ye kitegeera. What happened to Prince Omar? Prince Omar alina ebizibu bingi si bya financial naye nga bya music. Pressure yamutuukako nga yagala kuba wakabi mangu olw'essente. Olaba senga Prince Omar sente ze yalina Grenade ze yalina senga aliwa. Because people will come back to your looks. Your ways of social media no muziki gwokuba. Kati ba Grenade bayina looks. Era mu gym ne yeyambula. Endongo weeri akasente ne kabula. Akasente ne kabira wawo naye nga alina bimame bimuwe emmotoka ez'amaanyi. Grenade lero wajja namulaba juzi ng'avuga kabenza kavugako ajja kula talazi n'ajoga. Kati ekyo kitali kuba Prince Omar music amuteekamu nnyo amaanyi ne ssente naye bino ebirala bikola music gyabeera si Latareza gye ba Grenade gye babeera Simara Paroni Maisonnois kati Prince Omar ayagala nnyo okwekweka oba olumu n'abeerayo simamu kajjansi simanya gayaza simanya maki naye nga balinkinga batya ne Grace Kani Grace Kani si wa Latareza si wa La Paroni si wakati woko kyovola beera beekanga basisinkanye kyekyo kyenkugambye. Endongo ngegende ekola kikati bakomyewo mu mukwano ensi eno ebakkiriza enekwatibwa Prince Omar nti bambi yakkiriza omwana w'abandi omanyi wano ebye Uganda bya bambi ensi eyinza okukkiririzawo Prince Omar ne tukkiriza akayimba kaabwe akapya bambi Prince Omar kasita yakkiriza omwana wa Grace Kani Prince Omar munnaye ne tugenderawo mwene embeera ne bajja mu tune kati omanyi abasinga owagira music wa Uganda naddala music alimu eyo category yaba Grace Kani bakyala
So kati abakyala gundi asobola oyitira waawo Prince Oma nti favor y'abakyala nti bambi yamaze nakkiriza bambi bamuwadde omukisa katuba wagire oluyimba kalutambuzi kitegeera kati favor y'abakyala eyo osobola okuddayo wakasayima omukyala wo ng'ataddeko TVM ekuba muziki w'abakyala n'obuzannyo bw'abakyala bo nga toyagala biraba naye because mukyala wo n'ogamba waayi kangome nayitira waawo Prince Omaro nemweranera bakabannayuganda mubayita basiru mbwayitire waawo olwokuba nti Prince Omaro endongo yeyitawo olwokuba akkiriza omwana wa Grace Khan naye nga tokimanyi Grace Khan asinga Prince Omaro amaanyi Grace Khan no Prince Omaro mwe mwamupika lwalina Saimo yakola gundi video premier wanene ku ngekyaliwo ne baleta fatola ne baleta mamoto gegebe that was all man nsabo tsoko kisangulewo sisobola kisangula Prince Omaro Grace Khan asinga Prince Omaro gundi erinnya ne visibility mu bantu nze sima Prince Omaro ngokulekanga kuliko TV sisobola kumanya kifaananyi kye kituufu naye sobola okugamba nti Grace Khan okubyemu bukubi agakatonda no this is reality kati tubasimbe ku ekitegeeza Prince Omaro yeetaaga amaanyi ga Grace Khan nnyo ageetaaga nnyo kyovola yamaze nakkiriza n'amanya amazima we gali nze tubatwale bwayise mu katale tubasimbe waawe Prince Omaro ne Grace Khan ono yaani ate ebo mutuufu tukuwa ekyataano olabe batasimbe we ga Grace Khan bonna nze nange Prince Omaro saa zino simanyi wafaanana kyemanya alina ebifiirifiiri awo simanyi ne Grace Khan omumanyi naye mumanyi nze mulaba mufaani Facebook ayayayayaya cowboy wange n'ataazalayo ennyo musajja wange era muzeeyi waali simanyi bakuperoolo tanzigyeko naye nga byonna webiri wetukwasaganya ekintu kino kasa singa baddamu ne beezaalamu omwana kuba bagambye Grace Khan taata bakoze gundi DNA nga 15 era Grace Khan obulamu bwe bwakyukidde dda wallaahi okukkiriza omwana DNA zabadde nga 15 era omwana bamugye eri ku Salama Road yabadde bamufunidde apartment bamufunidde ka FX ak'okutambulizaamu omwana obulamu bwakyuse obwa mukyala mukulu Grace Khan kati tumubanja ndongo tumubanja ndongo ate yo Grace Khan ye endongo asobola ogikuba kati tulabe Prince Omaro what next kuba abadde n'ebizibu amabegaawo mu kitawe yali amanya ali mu rehab yagenza okuddamu omulaba ate nga abipira na mukazi mu studio kati what next for Prince Omaro nga amaze okukkiriza omwana kuba twakkiriza yes omwana omukkiriza omukyalo mwaddeko apartment kati ozaako ki kubanga luli abadde n'ebizibu bya music nti mufo ky'okukubuuza ebibuuzo ebikwata ku music oba kubuuza naye ddala omwana wa Grace Khan siwo kati yakkiriza kati music kayo abatalina music era tujja kimanya basigale mu kuzaala baana ng'oli back to my point abantu abalina akasente lwaki mumadyemera mu ndongo muno lwaki bagaana okuyitawo look at the likes of Shakira oyo Gabudiero bicho akubaza billboard ono Prince Omaro nga buli kimu bakiina newe bakola besoboka yona ne bakola bona Diamond kisoboka kiki anti kubeera ne sena kitegeeza mbo ina talent waliwo abaana bemmanyi nja ku example bali Stockholm mzee waabwe alina ssente empya n'enkadde abakasi omupiira ne byagaana naye ku academy gye eri asasula empya n'enkadde so ne wano wekiri mu music nti ojja sasula Saima ku mbuuti naye aga wallahi Saima waavaawo ku show ye sijja kuzannya ku simu yange era ne DJ Mundongo era alaba n'agamba nani ye mutuni omusajja tato yampadde ssente naye crowd enaakola ogendo labo tadde oluyimba buli omu yafuna buli omu afuna time ekola ode endala egenda mu toyi kubanga ozannya akayimba k'omusajja olwokuba yakusasudde kitegeera music w'abantu bwati akuba mwe bali mu ggwanga we bafuluma n'avirawo ddala for people like Shakira we appreciate her body but musically oba yandisigadde mu fashion because musically no kiganye she has tried desire exceeds ability naye ate desire at least yatukuba ku ndongo era bano bonna abasusseeko nti weeyambula n'okola biki naye nga n'endongo weeri naye Shakira she will come neatly dressed oba abayolesa ki kati tutumanye oba ayolesa music oba ayolesa bintu birala oba body parts naye kati tumumanyi nti oyo Shakira kirageza endongo agikubyewa tumanyi yeyambula naye music tewali bayimbaza Shakira start off head kati mu second turn osiba wano ku radio
aina kaina ne gundi antwala speed aina kaina ne maulana ne rain kati tokamanyi taita aina ne kali mwenye akakaka byako mwenye something like that je kali si naye toli sure nze njagala ngambe mbwali nakalo nekano kino ekisajja muganange kiwandika mu Kampala Sandi olwaliro kinguddeko twadde twogera ku lisiti y'abantu bateeka ssente mu ndongo olyangambe naye Saimo buli saa mubeera oko ne mutugamba endongo yeetaaga mani naye omusajja wo yagambye nti abantu balina ssente naye endongo egaanyi kiki anti kyekiri era tuddayo ku kiki eggambye beautiful but unlike Navio nga yayitawo because byonna yali abirina ate ne PR yamwina mama wo manji yali akola ng'obusobozi bwonna asobola omuteekamu zonna segera waliwo omwami linnya ndinvudde mutwe yasooka Navio gyasooka okolera oluyimba Hope Mukasa nali njogera naye veterano naŋŋamba Navio mama we yamuleeta nga talent agirina nga just yeetaaga abawandiisi balungi ne baproducer balungi omukulu gwe bayita Unique omumanyi yali awo Unique writer so amwandikidde ennyimba nnungi kati Navio yakimanya nti wano mu Central Tapping nino gata element y'Oluganda n'Oluzungu kyova laba ku nnyimba ze 100 95% titles za Luganda naye nga ziri mu Luzungu. Pierre Pound has a nice body ayinayo n'obuyimba obulungi just yeetaagamu kupushinga na kwongeramu maanyi na ssente naye nga muyimbi mulungi bambi afubye yeefubyeko abaana bava ebweru eyo balina endongo yabe bali bweru eyo wano ng'egaana okkuba ndooza abantu abali ebweru abase mu kkuba endongo nga bava bweru baali bamidomo ba twins abaala bonna endongo yabwe ekola ku kasente ne kagenda anti bwe babeera eyo beesudiya n'aweereza Saimo Sneaker Saimo n'amusudiya mbugwe komawo ku ground tukikube naweereza eno nagamba weereza atini n'amusaba obubiri n'amukolera audio nga mulungi n'amufunira writer n'amuyiya Simon amugamba gwe komawo mu December tutambule ebbala ku bbala agenda otuuka wano ng'omuwulirizawo embuutikizi lyrics zo taziyita era nyagamba ekigaana endongo yabwe okuyitawo tubeere serious bw'oba toli ku ground Simon ekintu tekitambula olina obbeerawo nomanya nti wenva ku Simon nkubira Boni nkubira Farouk nkubira Ibrahim nkubira Musa nkubira Pato ekintu ekito kitambula naye tojja kubeera eyo dde ku WhatsApp ompereze voice note bamanyina okukubira ku mwendo ogw'ekiro sewe owaye anti tune njitadde kati ogitadde ku mwendo ogw'ekiro nze mba navuddeko dda era nja kuleka ku blue tick naye oba ku ground wano ojja tomera Simon agambe ojja kubuke ate waliwo akakodyo by the way gwe keera wano okubukedde Simon aba yakavaako manya godi adda godi wavaako swama musase mwana oyinza n'okugamba kanefiriza olunaku lumu mpaakinge wabweru walisama ajja yajja kimula aba yakajja mwati oba otyali awo Denzero wuuyo oba otyali awo MC Lwaji osegera olunaku lugenda okuggwako ng'abo bantu nga bataano obafunye bonna balina show z'amaanyi bakubye ku Bukedde oli ku XFM oli online bakubye ku Wanuluwo bakubye ku TV West nga oba oyiseewo naye kati gwe wodde eri n'ogda ku WhatsApp na video call ate balinamu ne bapresenta sewo we beesiga be baweereza nno ne kasente nti oba ekiri nze ba DJ nja bakwasaganya ogenda oweereza DJ ng'agamba muganda wange oyo sinnamutegeera BPM tekwatagana mwita Chosen Becky ali Canada wamu ne musajja mukulu gwe bayita Chris Evans Kawesa basumbuwa side zeyo bagenze kuba international show combination nnungi combination nnungi woba oli mu line eyagala music oyo band and that lifestyle oba olina okugula katiketi mangu musajja wange Alien Skin yazzemu okuba ng'ayamba Rocky Giant era yamulabirira yakola buli kimu muganda wange what is your take anti kati music nga omanyi kase ekivulo kyaggwa olina okunoonya ekikukipinga mu mawulire ne visibility kati bbanga lyamaze ng'ayamba Rocky essaawa zino simanyi oba video ziba zikyetaagisa si buli kimu nti kyokola kinabbeera ku kamera tulabye Bebe Chameleone bani bayambye abantu naye nga tebali ku kamera okuggyako nga kyetaagisa naye kati Alien tumulabye ayambye Rocky Giant juzi yakute ku Clever J yanga mulo jona mulabye amuyimbirako ebya kamera biveewo oli gwaliko bayira we musenga ensi zibadde nga ensi zaffe zirina amateeka ekyo kyakola kimusibya n'omusibya because oli
oli kati nyinza moto alanga PWD like person with a disability kumutwe oli yavaako yetaga kutwala kuyamba yetaga kuyamba mu ddwaliro soko muje mawulire mutwale mu kifo ekiri safe bamukujjanjabireyo nalabako Spice nga akikola yatwala omulenzi namuteeka mu rehab ne bamujjanjabali bamuyita paka so kati ne kino alien kyalina okukola but mutuufu asigale nga abikola ebya kamera because kyekino mukipingira mawulire tusigale nga tugamba kyekiri kyewagambye ekyabambi ayamba omwana agete yasenguse okufa ngoni yafunye gundi promoter yamugyewo mpaka side zeri mu buziga mu bwagagga tekimukosa okuba nga ava mu gundi anti kati ekyo kyolaba nti kati ate avudde mu baana ba geta abatuufu because kati eri ennyanya gyebadde ey'ekikumi buziga eringa ya 10 oba 7 kati n'abantu ababadde bamukyaliranga nga bafulookinga ewakaawe bajja kyukamu si buli omu bw'agenda ebuziga oba oyambuka booti gashumba n'akuyitako oba okirira oba tujja mu kyabukyayi abulwakyatu avudde mu kubaba yalesewo studio na kitebe kyaki ye ng'omuntu yagenze side ze ebuziga kyolina omumanya nti ennyumba gye yagenzeemu si buli omu bw'agenda bano ba stickman mu Sudan bagenda manya bakoma because there are levels to some areas like buziga nti ujja kira bagambe mu group y'ekyalo ya chairman nga mulimu ne genocide bagaye bana abalenzi abatuwoganira buli lunaku bavuddewo bamugambe nti mukulu sebo so that's how crowd ze ne gaali ze ne company zigenda kweyawulamu aba ku kidobe nyini bali eringa batano baba basatu bajja musigalako kubebisi buli omumbu agendayo no ne transport agenda wana makinde bamu promoter tagenda kumwawula n'abanna bamuwanika babaddenga naye mu struggle baga promoter bala bagamba mukyala bala bagamba mbuki kyekiri kye nagambye nti eno music business nene woba ofunyemu n'ennyumba ng'ofunyemu n'omukyala ne Range Rover de namba myufu tesasula musolo tomanji yavudde gwe beera mu eyo business gwe kasoba ng'olaba ng'oyitawo wabasigala bano basiki mwani mu Sudan bamulindire nga kuswitize makindi newa ekitegeera alina kyusa obulamu kakati nga tetunagenda mu masimu njagala eddakiika nga 5 ku 8 eza bato ya Shiba ne Cindy Shiba ne Cindy omu ajja yoza olutalo Shiba akyalemedde kagamba nti agenda agyali no shesobola okubeera mu kifo kyekimu olunaku lwerumu anti wanene okimanya abantu sooteekawo ne shettaano tukoledde omukale nga sinene ngeza bebe tukoledde omukale ngeza bonna bagenda kubeera mu kifo kyekimu same location same time kati awo nkubulire yafunyemu muga Katonda mu mulungu bayita King Michael kuba kakati obwo butalo tubukooye ate nange kyembadde ndala kubuuza tugenda King Michael kolayo kikulaba ki era kuwuliriza ki gwayima mukomuko ewa mu myaka emeka myaka 10 tuli ku kintu kimu we move on saimo soko ove ku bintu by'emigaati twogere reality ekitegeera mukoke after mukomuko what next kati Cindy alowooza buli sawa agenda kubeera okwo kulipira mbozi Cindy was a good artist kasita yatandika politics ono choose a tense see she is owakanyambo Cindy si muyimbi wa kabi Shiba musingazi hiti ateze twagala era tugenda kulaba hiti za Yoro Mama ku dami ne copycat gataka buli kintu kigateka erinnya dami ne copycat Cindy ne Shiba bateekawo katugo agambye nti music tati aliko kumanya kuyimba kulungi fe tugenda kuhitira no ani asinga hit Simon nagambye nyizo bana kyogedde naye mu perspective ki kati nawe oyagala gwa mu level z'abantu besagala kwogera wano do you listen to music or you listen oba olaba mazina na bubina gombisera bye by'eddembe owuliriza music ngovuddeko waneno nti gundi yaliko n'ozanya tune ye olabe bulamu performance oba oyagala labaki dami oba copycat onangambye mu Uganda bwotajja na ntalo tosobola kuyitawo era ekyo kye yakoze kye kisinga okuba ekyakabi anti era kati Cindy yali amanyi okuyimba na amanyi amakala amanyi okuyimba kituufu amanyi okuyimba naye kino kyakoze over kulumba Shiba nafa bamwagala tugenda mukyawa because alumye Shiba ebbanga ddene nga Shiba asirise Shiba olaba postize za Instagram omanye ebigambo byawanda naye Shiba naye mutiitiizi lwaki tajja direct ng'oli wa mulumba direct nogamba aveeyo agambe nti sindaleera ssanyu kwate $5 zimpe tutunke
Kyekiri kitudde ku kyenagambye music business. Oswalire mu birayivu byo byokubya nga tebinyumya, ojoba mansulire, okole buli kimu kyoyagala naye ng'okutte ebitaano bikuli kabina. Tujje tugambe ti. Saimo bajje bakuvume boogere ya flat nze ebigoye tebyanyumye ng'olina olukaaga wano kabina. Shani agenda okkunenya. Tewali agenda okkunenya. Nkyabo nabeera ng'oli mu Vanguard empya ka namba gundi 0 mileage bajaga muyimbi waffe yaguze emmotoka empya naye nga gogamba kasita mwanfumye mbu bya live tebyanyumye naye nze sente nazifunye yeyo business kati naye Cindy alooza agenda kuva eri muganda wange okuva eri mukwebaka akomewo na show lwaki takomyewo na ndongo anti kati twabadde nali mu press conference eyo yennyini n'agamba yavudde mu maternity leave yatadde oluyimba olupya baluyita fire naye terunatuuka nnyo mu bantu n'agamba naye kyekiyinza n'agamba kati amawulire mukola kati ngambye esigambye nze kugambye abantu bali balina okugitunzaako abaana balina okukola taya challenge ku TikTok banije mabala yagisindikira yino enzo tunulanga ekimuzza mu bantu ng'avudde mu maternity leave concert n'atunula tiimu ye neegamba tunoonye venue bagenza olaba venue yokka eriwo nga tebagisasulangako ne dating eri free yeyo ya kololo so yagambye webalabye nga sinsasule nga tewali yadde ya bookings n'ateekayo empapula n'asasula na buli kimu n'abooking naye ate ne Shimba akyalemeddeko ate mpulire bigiramu gundi oli mukulu muganga agiramu atewa muganda wange oyo anti muganga ajjukira Shimba si ye gundi wa Victoria ambassador wa Victoria University so kati ne muganga sebo naye alinako amaanyi ge g'ayina kuwa yinza oba si mu ndongo direct naye ayina enamba z'asobola okuba esimu z'asobola okuba n'agamba nti naye abuzaabuza buloga wannabe socialite academist agwawayogera abatuufu atunda brandi ye nga muganga totega wamu tunda nga academician tunda nga ow'ebivulu tunda nga ow'ekikyovula bw'ojjamulaba mbivulu mubani yonna gyali anti atunda kintu kye naye era omulaba omanya nti ono muganga owa university eno okitegeera naye nga wonna ayagala abeerewo okitegeera so kati oli influencer wayina omuyirawo omubiri kati enongo wenaabaawo mu kifo kyekimu yegenda okusooka okusala ffenna nkugambe tudduke wa mikolo bonna afune olukumi mikolo afune muganda mikolo yambigania King Michael tekisoboka tozaamu bantu don't give people false hope uyo musajja wange Ranero okuva ali mu Kampala sandi ndinayo olunaku olwaleero agezako kubanga tugezako okubidigestinga mpola waliwo Sigundi Fina Mugerwa yadduse mu federation naddamu neyegatta nemujja Cindy gyova toyombye gyotera okudda omugati eri teguliyo anti guyinza oba eri nga gugenda kujja naye wendi ate waneeno ng'aba akimanyi nti omwezi ogujja omusala gujja waliwo ekijja wano kyetusobola otega ate ayogera n'abali mu accounts finance biki kyango ga big eye nti soko sikawe bibiri tugenda mu activation eriro ekitali eri kenzo yasalawo ssebo esente ze bafuda ziba zaalwako biri mu yonna tibagiyita jam session n'akwata 10 egisi gya 35 bameka noddeeka wana asobola okolagana n'abayimbi abalala ne bazannya maafi waabwe ne basika kye basise mu mwezi kati kirungi okoma better the devil you know than the one that you don't know kati eno Fina amanyi Cindy amanyi Big Eye amanyi bonna abali kakiikaawo kitegeera nonaani ono yali yagezaako okuyimba naye era ne bigaana buganya ali mufedera alina kaviri wano kati yali e Stockholm oyo Ansoni yakuba tondekangawo Ansoni yakuba Ansoni nakuba negundiro kako kalango yasasula bakole oluyimba ne kamera kubakala kalango baruzanya yafenda le bayabibuzo muveeko kwata microphone yeri endala lekeno gikwasise wano abantu batubuze ebibuzo kusajja no bafa kinensi mubuuze wamma bisitene kyekiriwo Samasoja Kiria Samasoja ndoza Samasoja ndoza naye wali wa sente Samasoja is talented but unlucky he was better off as a writer ate ne music we mulungi nnyo nendoza bambi yabulamu kasente akampushinga ennyo ataza atambuza management ezenjawulo ngakyuka naye nsobola okuwaako nti Samba yafunye management empya
sisobola jogera kati kubanga management tenaba kuchita officially. But he's a very talented artist. Ate kati eno management gye yazzeemu empya buli kimu weekiri. Ride apartment ayina emotoka emutambuza ng'akola mirimu gye negenda omutambuza nga mirimu gya music we. So yali mukaba ebweru. Naye amala n'akitangala batekiggwa. Ate oyinza kugamba nti nsuubira omutwalo omwezi ogujja. Nagamba nti bagenza okujja nga ate amabanja simanya kasasiro bantemyekeza akasasiro nezaaki. Wangi? Lwaki akuvuluga emigaati gyange? Yeye yekayekera mu yekayeka kubanga otunuulira abaliwo mukedde Jackie Patra yeye naye alabikira wa Masaka ajja kuvaayo ng'atuuse e Kampala we mukono kiyamba ne manyi DJ Rita yekayeka oba ndooza embutikizi ekibuuzo njagala mumbuulire aliyo kindi ne palazzo ali asinga kuba ndabe ennaku zino aliyo kindi akaludi emapule tandika kalira ani asinga ki okwambala music oba okugaaya ebiragalagala kukwambala ani asinga payasi mayanja music mayanja kati ani aliko aliyembe erikyabadde ayagala abuuziza ani asinga tatwawulidde kuba Brian wategeka enkya fashion show palasa ayinza owangu so ono yaliko it's a temporary fame kyakaseera buseera bukedde ogamba otya pasita mayanja ekyo kibuuzo kyangu nnyo baserebu kati baafukanga bijanjalo because of first of all TikTok Facebook ne nights abayimbi ze bategeka enkya DJ Shiro alina ebbaala emu gy'abeerako babeerayo abayimbi nga 10 b'osasulira mu kivulu bonna ng'abayimbi bwe wandisasulidde omutwalo oba ebiri oba etaano okumulaba ng'ogyeko apart from these brands nti Misachi Geoffrey Afrigo Band abasigadde ate n'ekirala baggwamu nnyo nti waliwo omuyimbi gw'osanga mu catwalk ng'ecupa gyanywa naawe gy'onywa ogenda okulaba nga kyekimu engatto sayimo gy'ayambala ku mulimu buli lunaku omuyimbi gyagiddemu ku show gyagiddemu mu bbaala ate n'ogimulamu leero niwayisawo olunaku n'oddamu ne luli eri kati ogenda okutuuka nga kyekimu kyekyabasuula because n'obulamu bwabwe baluza nnyo ku social media because we get buli lunaku tufuna update zaabwe nti bane leero ndivana simanya check-in at catwalk so ogenda otunulira omujozi gw'ayambadde empale engatto ekintu kyanywa emmotoka gy'avuga nga kyekimu ngenza kwesanga ng'anywa gundi nga gwonywa vipawa nga talina kyakusinga n'omwesonyiwa kyekyasuula abayimbi okubanga abantu tebakyabakuŋŋaanirako kyekyabasuula because obulamu bwammwe tubulaba ensi yakula ate yakula etya Saimo nze waliwo abayimbi bembeerawo nga neegomba omulaba ngono omukulu wa namusanga ku Talent Africa wa Afrigo Band Matovu nineekuya n'ekifaananyi because I was excited but come on waliwo omuntu ngenda kusanga ekya mu night ya DJ Shiro nenga shots zonywa n'ebirala fenna ffe bamu n'engatto yange era esinga n'eyo kati mba nkwagaza wangi banaye bale kutuweleza byukuwuliza beautiful Rebecca Jingo baby baneze nsinga okumwagala lwakubanga omusajja omupya amukweka kibuuzo waliwo yagezesezzaku ani ali ekulaso mu kuyimba naye banna abantu beeteremu ekirala kyetwawuliddeko ku Shiba ne Cindy twavuddeko bagamba mbu bato kubanga n'obulango Cindy tenabakola tenaba kubuyisaawo nti bagenda kutegera obulango obwo naye nga balaga nti bato lwakuba nti bakyetutugira kubungu kati awo naffe tetukitegeera bulungi kubanga toyinza kukutta kyo wantu wamu bantu babiri nze tekisoboka lwakuba nti bali mu tudda naye tujja kugenda tubawagira
naye nategeddeko ngenda kubeera anniversary ya university omukulu oyo nedda omukyalo oyo kyayogedde ekintu kituufu kuba nze n'omuntu eyampita ku press conference teyampita mbu Cindy alina ekivulu yampitanga ngamba waliwo kyetufumba yankubira nnaku nga 2 emabega nangamba eno bato kubanga first of all eyo kololo that's an independence ground security yawo n'okufuna venue sayimoteeka ebivulu ofuna venue wandikira UPDF biki so tebasobola kukkiriza nsasa genge eno gye noyinayo Shibe noyinayo Cindy binza okukomekerera omubi so kati nze kyenafunye reliable sources bagamba eno bato naye eri headline by Cindy asooka akipushinge ng'oli waakipinga Loki genda kumulekawa kigenda no zona brand zisobola okwambuka oba okusigala nga we zibadde but for the fact that okwopiitize ne Shiba ne Cindy nojja n'omukuba disco whether akkiriza oba takkiriza kiba kirina engeri gye kigasseko ku brand ogwe ng'omuyimbi atamwenkana mu myaka ne experience gwe kiba kirina kyekukugasseeko nti at least yagezaako because nga we twali mu press conference Cindy yagambye ng'oggyeko Grace Nakimera no one can try kati fe aba Spice tubalese anakubeera byokajje katusooke twogere ku bayimbi abasobola okuyimba then tujja kudda ku baagala okuyiga okuyimba Faba Spice tuli eri tubalinde mu kamoli anti musoke mutrusinga amazi bukedde omusajjo wanje musajjo uyo muganda wange ne mama ajja kunzitamu omuntu nebuuze kyamundeseza ogambye Chris wajaddi kakati kyabuuziza Ranel olaba nga bwolaba Chekecha lwa Kalokasita kiva ku kyokubanga lwa Kalokasita ate nga baluyimbye basatu bitusi balina oluyimba ne Kalona Ntongo bagamba oluyimba lwa Kalona Ntongo ate nga baluyimbye bonna lwaki lwa Kalona Ntongo anti kati nze mbeera kwa Ban TV ku Mmande Saima abeera wano buli ku Mmande buli week kuva ku ssaawa 12 paka 4 obeera ku mbuuti nze wonkyaza wano shote fuuka yange kituufu so kati oli ayinza yabayise n'abagamba njagala muteremu amaloboozi naye oluyimba terufuuka kati bayinza okuba bategeraganye nti oba YouTube yange nti performance osobola okukola bwoti tukole bwe tuti ate n'ekirala omanye oluyimba bwe lutandika okukola abantu abamu naddala abayimbi baleetawo controversies ezo mbu lwange so okuhypinga ekintu because bano bombi bitusi ne Kalona Ntongo tujja okugamba nti sawa zino bali nnyo ku peak naye buli omu yeetaaga munne because people have appreciated Karo ebbanga lino ery'emabega eribaddewo abadde n'endongo so abantu bamu appreciating so bitusi would like to tap into her mu baanyige naye kennyini abeetaaga because balina abantu so naye ng'oluyimba lwa Karo so just yabayise ne bateekamu amaloboozi ng'abaagala ogamba ati jangu okole bwoti ne bwoti kubanga yalabye nga be bayinza omuyisaawo otherwise yandibadde asobola oyita kabako naye lwaki yayise bitusi oba biga Eva Boss aimakindi wali ku kalenda ngambe batumbudde Eva Boss muganda ngambe bali kubanga mutumbudde mbutikizi awo waliwo nti n'omulangira Suna agenda side ki simanyi wagenda bonna mbutikizi bagitumbudde side zaawo ewa Eva Boss ewa ngambye owaayi sebo Taulikiria bukedde sebo listed omugati gwajjula buli wamu lwa mugati ogwange lwaki agufumita kuba Spice akuba Spice akuba tuwalinza nasinga mu bato ya Cindy ne Shiba Spice alyoka akubaabo kati buuza ekibuuzo
bwe bayita obusajja oli walaba ng'oyiseewo ng'ate g'osigadde ng'akasajja kajja atandika okuteekawo embeera naye nayogeddekoko naye naŋŋamba nti omwana oyo nali mugaana okubyogerera mu kamera mutuuza ne mukola bwenti ne bwenti simanyi lwaki naye nga I think byonna byonna bijja kuba bitereera ate n'ekirala Saimo abantu balina okumanya nti Saimo we yali ajja kubukedde wabanga service yalinga agikolera Makindi kati ng'eri ku City Oil tonyiiga. There are levels to these things. Buli omu tetulina kwenkanankana. Kati Lil Puzzle alina okumanya nti wadde yabeererawo Suuna naye ate Suuna ye brand kati eriko. So just tula wansi oddemu restrategizing ogambe nti Musuuna kolabo bagiwaamu gundi ziza bafana mu kifo ky'okugiwaamu oyo. Era kolabo yesinga okumunyiiza anti ziza bafana ye oli kolabo ne muleka nze ziza bafana wa dancehall. Lil Puzzle ayimba ki? Kiki ekizibu kampu ya Fik Famaika? Anti obuzibu obuliwo nti tulina abantu bangi be tuba tulaba naye Fik omusajja wange naye nga sometimes olina okukkiriza omuntu n'akutegeerera. Nze Saimo we bampa page ya The Beat nga nina ogikola naye nga omulamwa gweyo week gwe bampadde sigutegeera bulungi oba baŋŋambye mpandike ku band music nkunoonya oba nenoonya Musa oba nenoonya kubanga band simumanyi nsobola obiwandiika naye sibimanyi nnyo so I will look for you. Kati ne bana abayimbi balina omumanya kino ekintu mbu ebintu ebimu oba tobitegeera bulungi get experts that run these things otherwise weweesiba ku muntu akutegeerera that's how we bababbira nti oli wakulaba nti agifunamu miliyoni 7 omwezi naye ng'ate nze anyiga kyabiri leero n'omukubira essimu n'atakwata n'akuleka ku blue tick n'akuleka ku biki bazitwala agitwala n'agitunda n'ogitunda YouTube account you n'agitunda because gwe obadde omulabanga kasasiro ya Fiki YouTube account ya Fiki era ino ba musako zize yali azirwaninga because basirisa kugamba maze banga ng'ekintu kimunyiga waliwo yamunyaga yakola bwati ne bwati mugamba sitya loading ya music bwenti ne bwenti kiki olaba Zaru ya losing account ye abagitwala bagijja ku muntu ya running account ye ya YouTube so nebano tewabeera tekyawukana nnyo babeeramu nsobola okuwa logins na biki nemala ne kugamba Saimo manyi nti tufudde batuhakinze ndi chano bagitutte nengo oli akolaganye n'omuntu ne bagitwala because you underlook at them tetuba wakitimba gozimba ne bamozero simanya baani mwambadde ngato za bei biki niyo mwana wa YouTube kojje miliyoni 10 omwana wa YouTube tosoba mwada akakadde omwezi so they end up bakwefulya nagamba ye nfaaki ne wanango bamfunye miliyoni 8 bati sigenda zimujjamu guno omwezi alhamdulillah inshallah kangende ne chano bango bangobe nagenda naye